tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yona tuwuliriza Lugonvu Show. Benda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu, muwulire alina ensonga. So can I take that? Owokubiri tugema gombole emirundi ebiri ng'okoko buto. Kati bwe tumaliza doze y'okugema leero zinywa amazzi makalu we tugemye. Nanti toziweerawo ku olwo lwogemye gombolo ziwa amazzi makalu nga temuli ddagala lyonna, then enkeera oziwa amazzi makalu. Kati bw'omala ennaku ezo oteekeko treatment eyo ya gombo stop ewerekere vaccine eri gy'oba ogemye. Tetubukyusiza kuba ku matooke oba tubuwe ku muwogo. Tuleeta keeke yokka buli eyo keeke ya nkoko bugiryawo weeks 3 oba 4 ne buvaawo ne bulyoka bugenda kasooli ka broken. Bono space yonange ya room tugiteekamu 10 nga tubutandika. Kati mu wiiki 2 nga butambula eyokusatu oba olina okwawula munolekamu 5. Esegeza kati ne ebalo munene ku burodingo bukoko butano. Eba nnene. Era tosobola okugiteekamu bonna, osooka kwawuzaamu. Onaagira mu wiiki nga ogaziya nga bulooka bugimalayo. Buno bubeewo otisibbi. Ate nga bukyali yako mugenda bwito gyesinga ku 12. Mulina okulya eyo spirit paka ku wiiki 3 ekitono. Kati ntegeeza maaso siga nga mutera basobola oteekamu n'obutiba. Oteekamu obutiba kati obutuusa okuliira katiba stage esooka mu wiiki 2. Wiiki emu oba buteyimirirako katiba. Wano omutwe tubuteramu olunaku nga 7. Ne tubujjako ne tuteekamu akatiba stage esooka. Kaba kasobola bulungi kati kasobola okuyimirirako okwepanga kuli. Kati mwami tugamba buno bulinga bumeka obuliwo. Buno twateekawo 16. Subira buyinza okuba 15 10 nga lifuddeko. Zigemanyo kasuku zitonyereza muliso wamu oba nikugombola mukamu baso ziteramu gundi mu mazi nanti awe nakugambya awo oyina okumanya okusooka okukimanya ekyo bulungi n'okitegeera ti amazzi gangenda oteekamu vaccine yagenda mu liita mmeka
amazzi ago bw'ogateekayo mu kiyumba olina okwerinda okubeera nga tewali kazzi kagwa ku ttaka kuba bwe kagwa ku ttaka bufuuka buwuka bw'ogateekayo tegabugumye nti obudde bw'otaddeyo amazzi ago galuddeyo gabugumye ate buba bufuuka butwa olina oteekamu obuzzi butono nnyo ng'ate okakasa oba olina firiji gasuze mu ice kuba bw'onooteekamu vaccine tegalina kubugumamu ekyo kiyamba kitya amata gana gali awuda amata natukusikiriza kati amata ne bw'ogakwatamu obukwasa owulira enseerera yaago n'obunyogovu bwago nti nsuubira eddagala bwe ligenda mu mata ago mu buwunga si lyangu lyakufuna kubuguma vaccine kufa okitegeera amata osumuzi mukerebe n'okwatamu bwoti obuwunga enziruka nga bunyogoga tebubadde mu firiji ekyo kiziyiza ddagala liri nti butulitaddemu awo enkoko zino zanguyire okulonda obuntu buno nga naye vaccine eri egiyingira ennyogoga tefudde tebugumye kati mwami Rugwanga muno mulina kubeera mwesigiriemu oba kisinziira empewo gye tuyingiza we tukoledde brood empewo eyingira kyenkana ki kati sinza kwata nsuwa 3 oba 4 nenziteeka muno nga wantu wendi sina buboli bumeka butwala bugumu okitegeera tumanya nti enju eno nemumbeeramu ebbugumu eryo lya nsuwa emu esobola okumaintaininga ebbugumu terina nnyo we lifulumira kale kigeza olaba space nga waliwo awayinza okuba space wengeri amaiso oyokumu kati gwe obeera mu lwomuyo nga nzimbe bwete alina n'oluggi oluggale nkoko bita nteekamu ensuwa 2 kuba mulimu abakola bruda naye nga tukoze bruda oluusi nga n'ekiyumba kizimbe manya kya mpewo kiri n'ateekamu buveera kati ejjukira empewo eba erina ebitundu bingi mweyita ebbugumu lyaffe nerikola ki nerikendeera naye buli wobeera nga wantu wazimbe bubabikke bulungi tusala obungi bw'ensuwa n'ebbugumu liba terigenda nnyo kyokka okuba ako ne katwala ebbugumu obwo essaawa eziwera ng'akabugumu ako kakyalimu awo enkoko kasoji wa keya obwetu neyingira wiikisi 6 oba ogijjemu bulungi bufa olw'ensonga nti obukoko obwo olina okumanya nti obukoko nga bw'obutwala bwenkugenda nti bwonna busookere ku mazzi bulina okukakasa n'olaba nti n'akanafu kali koolaba ekitakasobola kwetwala ku mazzi kola akatuddawo mu kifo kimu linnyamu okatwala okakoneseko mu mazzi kanyweyo emimiro eginywako kate kasembeza awali emmere kuba bw'okaleeta nako olw'obwetaavu oba budde mpewo buki kalemu oluusi n'okateekawo okatadde nga tekavaawo kutambula kgenda wali kyakulya so keyo gyosooka obuwa mu kusooka awo yebuleetera okubeera nti sifiisa bukoko bungi oba ofiisa tujja kulaba obukoko obwo obumu bufa enjala nga njala yebuse sikalwadde siki naye okuva wakatuusa awo nga tekalabanga mazzi tekalya nga mmere tekamanye nti eri awo n'olukakonya mu mazzi bw'okawa ku mazzi amazzi gali mu kagulukosi kali kagenda kufuna amaanyi kanoonye n'emmere tulo olina okugulayo ezo ze zirina okubutandika yanusa oba 7 wangi ekiyumba kisinziza mu bwetaavu ky'ekintu ky'oyina oba ky'oyagala olaba waliwo agamba nti sikuba ebyo bibaawo sikuba bintu kanzimbe bulooka kisinziza bwo designinga naye nga sente zonna z'olina zizimba ekyebbeeyi mabaati ebbaati limu 3.3 naye osobola okugula olaba ebibaawo obirabo ebibaawo ebyo bisinga ate kati okugula ebbaati kuba ebbaati lya bbeeyi bw'ogula embaawo ezo buli 1,000 n'ogula ebintu bya 3 byebikooko 30 w'obikubye mujja kumbuuza security etandikirawo gwe nga olina ky'oyagala gwe bw'oteekawo ekiyumba ky'ekyenkoko oyinza okuba tunateekawo ekiyumba kyenkoko nga buli omu asalimbanga bw'ayagala waliwo ebintu byetutandikirako okuzimba security gw'olagawa ovaawo waki ojja wano oyagala ani luli obadde tobibuuza nga tonateekawo nkoko bw'onooteekawo enkoko ojja tandikayo security eyo esooka eyo obeere nayo olwoka oyongereko endala bw'onoobeera n'enkoko zaawo nga za $5 million sisuubira ojja kwebaka mu buliri nti omuntu ajja azitwale kuliko abagenda okutandika 2 wabula saba obeera omu ku abo 2 abagenda okutandika lwaki
kapito w'okulunda asooka ttaka. Bino byonna ne bw'onaabiyiga nga tolina w'ogenda kulundira tekigenda kukuyamba. Nti bye twetaaga okusooka tutegedde mutuyisizza mu butya omulunzi w'enkoko bw'asobola okufuna, butya bw'osobola okutandika, kati mugenda kutuvuga kiyumba ku kiyumba. Kijja kitya okubanga ebiyumba ebimu bikalu, temuli nkoko baazitutte, byonna twetaaga okukola ki? Okubimanya. Ebika by'emmere kubanga mbadde mwogera simanya broken ne brand. Broken twetaaga okumanya broken ne brand byawukanirawa, tugenda kubimanya. Naye ekimu ku binsanyudde mu byonna lwe lugendo lw'entambudde okuviira ddala e Kampala ne tusaliikiriza paka Kawoko owookubiri. Lugendo luwanvu era omuntu alengerera okumpi waba mu kyalo. Naye nze omusajja omu yaŋŋamba nti buli lw'oliwulira omuntu yenna ng'agamba nti njagala kumpi ne Kampala era ng'abuuza transport abawa mmeka atuuka mu Kampala, manya nti mwavu era tannalengera. Abantu abanoonya okumpi ne Kampala bagenda kuzimba loogi kubanga ebizinensi yokka kati yeetaaga e Kampala oba okumpi n'ekibuga. Oli bw'ava mu wooteri ye ng'agenda afuna waasula, ayingidde mu kibuga leeti. Naye obanga togenda kuzimba loogi, mubadde mukola ebibalo wano ne mbiwulira bulungi. Abantu banjaga nti njagala akapoloti nga nkagula kumpi ne Kampala, njagala wenteeka bu rentals. Nja kusaba ayina ku nnyumba z'abapangisa wano awanika omukono. Bwe tuba nga tulinako ayina rentals wano. Bw'abanga taliiwo, buuza ku muliraanwa wo ayina rentals zimuyisa zitya. Rentals ekisookera ddala tewali muntu wa lugezigezi na walunkulu nga mupangisa. Omupangisa ayagala kusula walungi okusinga landlord wasula. Kitegeeza nti ogenda kukwata ssente nnyingi okuzimba rentals okusinga ebirala byonna. Rentals ogenda zissa walungi. Njagala otunuulira omupangisa ayagala kusula kumpi ne Kampala kubanga akyakozesebwa. Talina mmotoka, abala transport cost n'ebiringa ebyo. Kitegeeza nti omuntu ng'ogenda kugula 5 ku 10 ng'ogenda kuzimba rentals. Omuntu ayagala kuzimba rentals nga tasukka Nansana. 5 ku 10 ye Nansana ya bukadde 6. Bw'oba oyagala ya kyapa. Kitegeeza nti okuzimba rentals ezitegereka already omaze okuinvestinga in obukadde 6. Kwa 5 ku 10 rentals ezitegereka kugenda ku double room town self-contained kubanga bagala parking y'abaniga abo. Tewakyali nnyumba gy'ozimba nga tekuli parking n'ogamba nti ogenda kugibeeramu okugisuzaamu abantu. Baagala parking. Olina okubateerawo wansi pavers, olina okubasibira tiles, olina okubateeramu. Tebaagala kati madirisa gano gakugula ne gasamagati, baagala ga sliding. Ogenda okumaliriza ennyumba 5, simanyi oba tulinawo omuzimbi wano. Ennyumba 5 baagala nga mulimu amazzi. Omupangisa takyafuluma kiro. Omanyi olunkulu lw'omupangisa. Omupangisa tafuluma kiro, ayagala ekinaabiro nga kiri munda, wano nga ka kitchen, wano everything amazzi gali munda. Kitegeeza ogenda okumaliriza cost n'ekikomera ng'okisibye eya rentals 5 Nansana ng'oli mu bukadde 10 z'omalidde ku nnyumba ez'ettaano. Kubanga ayagala ekisenge kimu n'eddiiro, ng'eddiiro lisetinze bulungi. Njagala kati nga ku ddiiro awo olabawo nti nga waliwo ka dining awo akatinitini. Njagala kitchen onteerewo wengenda okuteeka oven yange. Obukadde 10 bugenda ku construction eya double room self-contained ye5. Zigatte ku bukadde 5 oba 6 ziwagulamu poloti. Bwe bukadde 15. Naye ekibuuzo ekiriwo nti ennyumba z'e Nansana bagenda kuwa ssente meka double room self-contained emitwalo aga. Aye nno nga bazikuwadde 3 nga bazikuwadde. Kigenda kutwalira ebbanga eriwera okugyamu ssente ezo. Naye ekibuuzo ekirala ekiriwo nti bantu bameka abalina obukadde 15 okuzimba rentals. Era gano ge mazima obanga oyagala okufula rentals business era nga nti nze njagala bwenzimba rentals, olina okuba ng'oli worth like 100 million Uganda shillings. Banneeya temuzimba mizigo gy'abapangisa kubanga era mugenda kuzimbira beeyiiya. Eyeeyiya tasasula. Gy'okoma okuzimba ennyumba za layisi ogenda kusuza beeyiiya.
okitegeera gyokoma okuzimba obuyumba busimanya kakati wano teekawo zizikawo teekawo seminti era bagenda ozisulamu tebasasula beeyiya bweyiiya naye bw'oba ng'oyagala kuzimba rentals ng'oga nti nzimba nnyumba z'abapangisa olina okumala okunkakasa nti ozitowa obukadde 10 okudda waggulu kyekisookera ddala. Ekyokubiri ng'olowooza ku nnyumba z'abapangisa olina okuba nga ebintu by'okola biweddeyo. Olina okuba nga ebintu by'okola biweddeyo n'onoonya w'oteeka ku ssente ze ezitakuluma ng'olina obusobozi omupangisa okumubanja emyezi 2 n'omugaa nti kaakati kansindike mutabani wange akuwa ssente z'emmotoka ekusengula mu nnyumba zange. Landlord yenna olina okuba ng'olina omutima ogugamba nti kaakati gwe va mu nnyumba yange saagala ssente zenkubanja zitwale. Ne bw'obanga wonna tunatuukawo ennyumba z'abapangisa zeesonyiwe. Kyokka abakulu batubalira nti ssente ze weetaaga okussa mu nkoko weetaaga obukadde 10 ku bukadde ameka? Ku bukadde 2. Ssente endala ze weetaaga capital gwe weetaaga capital owawa w'ogenda okuzimba ekiyumba. Ne bw'oba olina obukadde 10 ofuna ettaka w'ozimba ekiyumba kinyumba z'abapangisa. Bano abantu bw'obala olugendo lwe tuvuze lusinga olw'empigi ku Masaka Road. Naye abantu abasinga mpigi we tulabanga ewala lwe tuvuze lusinga olw'empigi ku Masaka Road. Naye tebabulwangako katale katwala bintu abantu abasinga ekiri mu bwongo bwaffe tulengera kyaleero tetulengera kyankya. Mukyala wa Hida wano mutudde mugazi bwenkana ki? Okay. Teziwera 5 ku 10. Ziri 5 ku 8 waggulu wadde waggulu kaliyana tukireke. Nja kuba mwagulawo ssente mmeka? Kuba ku makya wenjogedde naye nga sinalaba message yonna seba ku simu yange ne ku account nenkebera nga sinalaba buli naye tugenda kuba twongera okunfaminga kamadize mwagulawo milioni 7. Ekisookera ddala investinze mu ttaka wotadde ebiyumba byo ng'ate twogere ne mwami omuntu yenna bw'ozimba ennyumba z'abapangisa ne zigana n'oyagala ozitunda message tulabe kubanga biwazimba sijayagala. Era abantu abasinga okukola loosi be bamalidde okuzimanaga nti ntunda ennyumba yange loosi olaga nti pulaani gye wazimba si gye njagala nze njagala ttaka naye ekiyumba ojjawo kijje n'osigaza ettaka lyo. Ekiyumba kye baatandisa nzikiriza okuba nga tekyaweza bukadde obwo. Noonya ettaka erya layisi okusinga okunoonya ettaka ery'ebbeeyi nga bw'otandika okuluna ne zewassa mu ttaka zikuluma. Noonya ettaka erya layisi bukadde 10-15. Teekako ekiyumba kya bukadde 5 otandise n'obukadde 15. Nyinza n'okuba nga mbaze kinene otandika okulunda. Wabula obwedda kye batoogerako kye nawulidde kye kino. Abantu bangi nja kuyita kuba ddiiru n'afuna obukadde 2 n'agamba nti kati nga zino kanzitwali mu baalubwama bampe enkoko ngende ntandika okulunda eyo loosi kubanga nabo baafiirwako. Njagala enkoko zikuyite nga zitandise okuyita. Mwami Lubwama akyogedde bw'oba ogenda ku mulimu sooka mu nkoko. Bw'oba onnyuse tunuulira enkoko kitegeeza nti sooka obeeko ne wojja ssente nti bwe banaakusaba emmere olina w'ogenda okujja ssente ezikola ki? Ezigula emmere y'enkoko. Todduka buddusi ku mulimu nti ntandiseewo okulunda enkoko kati eyo temumanyiira. Tuuka akaseera ng'enkoko ze zikuyita nga ssente ze bakuwa ntono nnyo okusinga kuzojja mu nkoko ate ng'obawa obudde bungi okusinga bw'owa enkoko. Kitegeeza nti ogenda kutuuka akaseera nga nti akati kansigale wano. Abakyala abali wano abaami tebaagala nnyo bakyala kukola. Mwami Lubwama era akyogeddeko, mukyala wa Heda akyogeddeko. Omwami gwayogerako y'omu ku basajja nga bwayogeramu nga scenario yaabwe ngimanyi. Baafuna obutakkanya n'omukyala n'amusuulira amaka n'agaleka ng'ataddemu enkoko na buli kimu n'atuuka namugamba toyagala bitunde. Abaami abali wano ng'omukyala alina gy'akolera ke kaseera otuuka akaseera omugaa nti lwaki bakuwa emitwalo 4 ag'okumanyira nga boosi agiranaga nti bwe sikwata ku bbeereza guno togenda zifuna. Gwe kennyini mutandikire bizinensi y'ewaka. Mwami Lubwama yatandikira omukyala bizinensi y'ewaka. Yagenda okulaba nga gy'akolera ate omukyala amufunako kinene n'addukayo.
n'akoma weewaka kati bakola bonna tuuka akaseera nga gwe tonnate eri kubanga ffe abaami ffe yingini omukyala sooka y'omutuuze nti gwe tandika wano bwe kinaaterera nange nja kujja naye nja bagamba ekintu kimu abakyakozesebwa abali wano abali ku mulimu ogumu tewali kyabulabe nga kuba ng'olunaku lwe bagoberwa okomya okulya tewali kyabulabe ng'okuba ng'olunaku omulimu luguweddewo omwana lwakomya okusoma bwe tuyiga ebintu nga bino obeera oyiza ofunye obugagga obw'ensibo otandise abavubuka bali wano abakyali abato abamwina ab'eŋŋanda zammwe ebweru w'eggwanga okusinga okumupeeka nti mpa sente ezijja ku kyeyo mwami Lubwama asobola okwegomba okugenda mu America kubanga abasinga kyekiroto kyammwe ŋŋendeko mu America kati gulwaki yayana okugenda e Saudi Arabia oba Dubai ng'ofunye ebintu nnyoko oba kitaawo oba muganda wo mupeekerwa kuba naffe twajjirwa obuzibu muganda nga we Dubai ali twajjirwa obuzibu Uganda buli muntu bw'otandika ng'enkoko zino ayagala kufunamu naye bw'ofuna omuntu gwe weesiga mugambe nti eno ndiyo omwaka ogwo njagala okudda nga nzira mu nkoko zange kitegeeza alina kuba mukyala we singa oba nga wawasa w'amagezi kubanga tulina n'abakyala nga ye bw'akeera ku makya n'amanya nti oli Dubai buli wiiki akyusa akaviiri lw'oli nnyo genda e Dubai lwagamba wano ennyumba tekyatusaana tusenguke tupangise wa takuteekamu kirowoozo kyatuzimbe wabula tusenguke bawange ali Dubai bawange ali Saudi bawange ali Oman bawange ali Abu Dhabi kati we bw'obanga gw'olina obonyeebonye kubanga n'omukazi gwe wawasa asalawo kinene mwami Lubwama tebandibadde kye bali singa mukyala wa Hida tali kyali omulaba muvumu wano agira ati wano abakazi be batuzimba bw'ofuna omukazi ow'ekibogo wakiri obutawasa n'obyekolera kubanga ayinza okunyunyunta n'ofunira ddala buzibu so ge mazima waliwo otuuka nga ataawasa akusinga nga gwe wafuna luseke n'olwekyo mbasaba tutandike okutunuulira ebintu bino mwami Lubwama akyogeddeko nti ewaka wabeerewo enkoko nga 3 nnya zitandika okuwa omukwano bw'onaava mu nkoko 3 nnya nga zikuwadde omukwano ogenda kugejjisa odde mu nkoko 1, 2, 3, 4 naye ng'olina gy'ojja sente eziziriisa kyenava mbagamba nti omusaala si bugagga omusaala soosi ya capital gwe buli kasente koofuna eri tekapangisa ennyumba kayingire enkoko buli koofuna eri kayingire enkoko eziva mu nkoko ze ziba zibaliisa okutuusa lw'onalaba nga sente ze bakuwedde n'obudde bw'obawa butono bungi nnyo okusinga ku sente ze babawa weddire mu nkoko nga zitandise okweriisa kitegeeza nti sooka obale bizinensi eno okumala emyezi 6 ng'olina w'ogenda okujja sente eziyimiriza so si z'olina mu nsawo ne ku akawunti ezo zijja kuggwawo n'olwekyo mwami Lubwama abantu baffe nze ndowoozo nange kenyini ojja kutulambuza ebiziyumba kino kigenda batiisa kino kyatadde wano era simanyi lwaki mugaye nti atazimbye kalina talunda nkoko we nagira tekyaliwo kino naye zino ze zimu maanyi ga nkoko ate wano si waasula se balina amakaage obulunzi tuba tubwetaaga okubeera nga bwe tugaye tubeereko nga ddala tugira nga woolundira olina access ekola ki eraba ku nkoko zo nga tonavaawo wookomerawo tonayingira mu nju n'olaba ku nkoko ziri zitya kyebakuwa okeere ku makya ripoti gye bakuwadde ekiro ku makya okeere okola eki ogenda okuvaawo okudduka kuba ebiseera ebisinga tetusobola gamba enkoko tuziyita akakebe akoogera waliwo obukebe tulina bwe tuteekamu sente ne tukola obubokisi n'osuulamu leero 2 n'osuulamu 1,000 n'osuulamu 5 naye tekakugamba nti leero tonsuddeemu kati enkoko osobola zirunda nga kabokisi naye akoogera kagamba buli lunaku olwaleero lese mu kuliisa enkoko bwe njogera ku sente nnyingi ziri abamu bagamba nti anzise nzangobye mu mulimu naye sente ezo ziwera nga tomanyi tusonda okuliisa enkoko ngamba kusonda bw'oba olinawo akalimu k'oliko essaawa zino toli ku nkoko naye ogenda zira olinawo ojja wali ojja kutandika n'okukendeeza endya gy'obadde olya mu luli twalinga eri mu tawuni owa wotameroni bwajja ow'omuyembe bwajja
owaffe tuwuta ebigere tuli emmamba naye bw'obeera oyinayo mwoteeka seta kakebe akakubanja enkoko bw'ozitandika gabanga maka ewaka bali emitwalo 2 n'enkoko z'olina zirina sente ze ziri oba 2 oba 4 buli lunaku kati olina okuva awaka ng'omanyi nti ena oba olina okubeera ku mulimu gy'oli ng'omanyi nti ena wali agyetaaga kino abasajja muyinza okitegeera waliwo wetudde ewaka nga tolina wadde 10 mu nsawo naye abawaka balina okulya naye ate tebaagala kuwulira kigambo ekyo nti sirina wadde 10 mu nsawo naye tukozesa ekyo mukama kye yatuwa obwongo awo we batugambye nti tusinga ku bakyala obwongo abaami we tukozesawo obwongo n'ogamba omwana jja tugende naye nga twasizwadde 10 jja tugende oleete bye munaalya n'ogenda ku dduuka mpa akawunga mpa omuceere oba mpayo ebinyeebwa n'amala obisiba mu kaveera n'owiwa omwana n'omugaa kamala okuva mu ttawuni awakolo balidde n'ogenda ate mu ttawuni nga gyowakomyewo tofunye ate n'ofuna ezisasula bye wajjeeyo n'ofuna nezobagenda okulya enkya katonda bwatyo bwe yatukola ki bwe yatuteekateeka kati n'obulunzi bwe buli tekitegeesa otabula emmere ey'omwezi omulamba ogiteekaawo obusobozi bwoba tebuliiwo n'eya wiiki 2 n'eya wiiki 1 n'ey'ennaku 3 emmere tugitabula obusobozi bw'okomyewo nabwo ki ewaka enkoko zino zisobola okusiibirira amazzi ate tezisobola kusiibirira mmere nti tuteekeyo ebbere nga tewali mazzi osanga zifudde so bw'obeera tolina leero mmere nga tuvuddewo awaka sirina ssente mmere teyina tukuuma enkoko ng'amazzi mwegali leetayo ekibbo ky'ebikuta by'amatooke gwe togalidde awaka bisabe baneiba bamu babiyiwa buyiyi enkoko eno tuwa omukisa erya buli kiramu okutandika n'emyezi 2 tandika ogiyigiriza osala obukuta teekamu emmere ebisigaddewo kuŋŋaanya teekamu oba waliwo kapata akabaddewo teekawo ebokisi oteekewo bateekemu omuceere ogwo gwe bayiwa ogusigadde oguleete guwe enkoko bwe bwe tugamba obuyiiya si kulowooza bulowooza n'otunda mu nsondo omwami tannakuweereza ssente oba omwami tonnafuna ssente n'ogamba leero enkoko zinzise yiiya enkoko zino eŋŋanda ozirya endagala zirya ebikola bya muwogo zirya ebbombo zirya omululuuza manya nti leero maama zannyawo ogambe oba naawe wennyini osente leero tozirina zitabula mmere leka nga obagambye abaana mugende munoonye omuddo ne bagira nga bazisibiramu ate otuuka eyo n'okayiya n'okola ki enkoko ne zirya nti ku bantu 10 abalunda enkoko tubaako 2 abalina ssente zigenda okuliisa enkoko kumala emyezi egyo naye kweko okunyigirizibwa kw'oyitamu omuntu anakusanga oba ojja ssente mu nkoko tamanyi kunyigirizibwa kw'oba wayitamu kuba ebiseera ebisinga ffe tunyumirwa nnyo omuntu nga omulaba ayoola ssente n'omwogerera ebingi oyo afuna ssente bwe zityo akwata bwe zitya naye tomanyi gyayise kujja kukwata ki ssente ezo ebiseera ebisinga bizinensi muzitwale ng'omuntu gwe banaakeera enkya mwami Lugonvu nampa emiliyoni zange 2 bwe mba sikoze ssente z'okuweza mitwalo 10 n'empeza akakadde n'empeza obubiri sobola kuyimirizawo miliyoni 2 kubanga nja kulowooza 2 ge bampadde enkya nyinza ofuna 8 otandika ozisaasaanya nga bw'okola ki bw'oyagala naye wano otunula ng'olaba engatto togiyina naye ng'ogambe ze wali tutte ku ngatto enkoko kazisooke zirye kati ate enkoko bwe zizza n'obeera ng'osobola okugula ne peya 2 ate ze wali tosobola kugula mu lwingo oyagala okuguleemu kati ebyo byonna tulina okukola ki okubeera nga tubiyitamu okubeera nga tusobola okubeera nga tuyimirizawo zi bizinensi yonna abantu obuzibu bwe tusanze kubanga bakasitoma baffe abasinga wano weebali naye abamu bali mu nsi ez'ebweru bakolera abantu wano emirimu egy'okukola oli neyenyigiriza eri nga we natandikidde ne mbagamba n'aweereza akasente faayo naawe teekamu obulumi kubanga gwe obulumi bw'oteekamu n'okufaayo gw'ogenda osooka okuganyirwamu gw'ogenda osooka okulya eggi erisoose okubiikibwa enkoko ng'abadde ateekamu sente tannalirya gw'ogenda osooka okulya ku nkoko eyo kubanga enkoko bw'otandika ozirunda otandika ozifuula nga bijanjaalo leero nga basale eyo leero basale eri leero enfumbe nagikoye twokye enjokye tusiike ensiike nga tezirina gye ziraga teziggwawo enkoko ozirunda ng'obuleesaawo buto bwotyo olubutwala bati n'obutandikawo buba butandise eyakulaba ng'oleeta obubokisi bw'alaba otikka enkoko agamba yiyi zonna azitise naye ng'otisseeko busammambiro
nze wano natika enkoko nga nozeemu mpanga ziri ku mmotoka ne bagamba enkoko zonna zitunze obudde bw'amazaawo wonna ku nkoko kati bazitutte. Bwe tuba tukola bizinesi wabaawo abantu aboogera ebigambo nga betufumita ku mutima. Tamanyi bulubi bw'oyita mu kunoonya ssente, tamanyi maanyi g'oteekamu naye olukula maama obukoko bunaamubeezaawo maama obwongo bwonna butadde ku bukoko. Ebintu ebyo bimenya mu bano bw'okola bw'oyimiza nnunda obukoko gw'omanyi abaakasalwa enkoko ssente mu nkoko. N'obeera ng'omutima gukola ki? Naye omutima gwo guba gumaliridde gwe beera mu maliri bino bikubako bukubi pa n'okiwulira ekyo n'okiwulira enkya otandika okunoga ssente. Z'olunaku lwe bandaba ku TV nga nnyonnyola enkoko baakeerawo bonna abaali mu lijiimu ey'okwogera ebigambo. Essimu nange zinjigirize nyange njagala kujjayo olwajja ne basanga enju musajja twali tumanyi nno zimusala ogwokubiri naye gw'omanyi ennyumba eri kuba omanyi bwe tuba tuteekateeka okuzimba ennyumba ffenna nga bwe tuli wano tetusobola kuzimbira mu budde bwe bumu. Wabeerawo akeera n'azimba ne wabeerawo azzeeko awo ne wabeerayo n'asembayo naye asembayo ogenda okuzimba ng'ate yasooka ayagala gimenya ku gy'ozimbye. Kati so mu kukola bizinesi wabaawo challenge nnyingi ezitulumba si biri byokka bya ssente zibuze si biki n'ebigambo bibeerawo. Neeyalemwa takubuulira kyamulemesa wabula akubuulira kibi kyokka. Kati so mwe abannamukisa abafunye ku bigambo bino nga mugenda otandika bizinesi nsuubira bizinesi zammwe zirina okuba ennywevu. Obeera nga jjinja buli ekikubako kyekigenda kikubako kyekigenda n'obeera ng'osobola okuggusa bizinesi eyo n'obeera ng'oweenyumiriza mu ekyo ky'oba otandise. Njagala tubeere bayiiya nga tukola bizinesi ey'obulunzi. Bwe tumeera okubeera abayiiya tubeere nga tufaayo nga tulumirwa ssente zaffe ze tutadde mu bulunzi. Ebintu ebyo bw'onoobikuŋŋaanya n'obeera nabyo tosobola kufuna tosobola butafuna oba oyina buli ngeri yonna okufuna. Ne bizinesi bw'onootuuka awo oli ate yabeera akuyiyiza akulaba obulabi oba omala okuwulira ekyoli yongerako ekipya buli ekibeerawo twongereko naawe yongerako ekipya obeere ng'osobola okuba ng'ojjamu ssente ezo z'otandise kubanga abantu bonna tuli ku mirimu gye tuliko naye tewali muntu agenda kukomekkereza nga tayingidde bulimi na bulunzi. Obulimi n'obulunzi gye mulimu ogusembayo kati ffe abaabizuula ne tujja nga bukyali abalala bali mu bakabizuula abalala bajja buzi. Bwe twalinga tukola emirimu giringa bw'olaba omuntu avuga emmotoka ey'amaanyi ogamba oyo akola mu gavumenti oyo omwana wa minisita ono naye kumbe we bafuna ssente ezo bazitwala mu bulimi n'obulunzi. Oli ogenda omulaba mu mmotoka mu ddabo kabini vigo agituddemu naye ng'atema loole y'amatooke asima loole y'entangawuzi atikka enkoko omutwalo amagi bupikapu busomba naye nga ffe tageti yaffe obwongo bw'olaba olowooza nti ezo azijje mu gavumenti oba oyo ani mu gavumenti oba oyo yaani. Tulina abantu betwegomba nga abakulembeze nga Obama baani naye kati bw'ogenda n'otula n'onoonya Obama ali ku ki ojja kwesanga ali ku Apple nnimiro alina yeeka 10 alina amata afulumya bata byonna biva mu bulunzi. Ekitegeeza nti omuntu yenna emirimu tugikola naye tukomekkereza tuzze mu bulunzi. Kati alina omukisa ogubutandika butandike buteekeko amaanyi go gonna bajja kwewuunya gy'ojja ssente beewuunya ssente gy'ozijjanga oli akuwa omulimu nawe otunuulira n'ogamba kati gumpa ssente mmeka n'ogamba kambeere ku nkoko yange kambeere ku faamu yange kubanga ssente oba ozikola ki ozifuna kasa weewaayo n'oteekamu tewali ssente za kulonda. Ssente ne wooba ozironze ensaasaana gy'ozisaasaanya tebanga z'okoze ssente gy'okoze okwatawo ne woogitadde weeziri n'oguma naye ze bakuwadde obuli kuguddeko mmeka neweeyongerayo kuba tozikoze tomanyi bulumi. Kati so tulina okumanya obulumi bw'essente ne tubeera nga tukola ki. Ekirala eky'obugazi wano we tuli ku fuuti 65
Gw'omulunzi obadde olunda enkoko nga tokola magoba ekyama kiri mu kulunda nkoko ŋŋanda ke kaseera weekwate Balubwama Local Agro Enterprises Limited bakutuuseeko enkoko ennansi ku lw'obulunzi obuzza amagoba balina obukoko obw'olunaku olumu n'obwo obuweezezza omwezi ogumu bano bakusomesa ku ngeri gy'oyinza okuliisa n'okulabiriramu enkoko zo okuzinoonyeza akatale ku mitendera egy'enjawulo era nga kuno bagattako n'okusimbira emmwanyi ssaako n'olusuku olw'omulembe olwo ne bakukwasa ennimiro yeewedde gwe n'otandika makungula bakwasa ekifo kyo kati bakiteeka ku mutendera ogwo oguzza amagoba nga bakusimbirako emmwanyi ebitooke wamu n'okulundira enkoko weefunira obugagga obw'ensibo basangibwa Kawuko mu tawuni esembayo mu disitulikiti ey'e Wakiso oba kuba ku noti 755 389 165 ne noti 779 885 955 be Balubwama Local Agro Enterprises Limited limenga bwe tulunda ku mutendera ogukola amagoba. Lwengo General Hardware abasangibwa e Katende na Mutamala ku lw'e Masaka kilomita 3 zokka okuva mu tawuni y'e Katende ku Kidde Nakawuka ate nga balina enteekateeka ennungi kuba mufuna mpola oggulawo account n'osasula mpola ebintu byo ogenda okumaliriza ng'ebintu byo bifuna omulundi gumu osobola okubafuna ku ssimu 0700 636 oba 0760 585 228 Lwengo General Hardware ku lw'ebizimbisibwa eby'omulembe. Focus Construction Company ye company ekakasibwa okukola emirimu gyonna egikwatagana n'okuzimba okuba plans z'amayumba n'okuziyisa mu mateeka council approvals architectural and structural plans okuzimba kwonna okusereka roofing and ceiling okuyoyota finishing and plastering amasannyalaze wiring eby'amazzi ntegeza plumbing okusiga langi painting okukola enzijja compound designing ne gardens ebisale byaffe birungi nnyo era bisoboka mu buli mbeera twenyumiriza nnyo mu nkulakulana y'abantu y'ensonga lwaki twagala otandike naffe leero tuli Natete opposite all competitor station esimu noti 776 858 206 ate ku WhatsApp tusange ku noti 7 noti emu 858 206 oba noti 752 333 Focus Construction Company, let's build the future. Njagala kusooka kwebaza baganda baffe tulina enteekateeka ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi guno ogw'omwenda tugenda kubeera ku Divine Hotel ku Lubaga Road n'olwekyo mbayita mwenna mikwano gya Lugonvizi Show abantu ba Lugonvizi Show mujje tubeerewo okuyingira kwa bwereere tewali kusasuza tewali kyonna kye weetaaga jangu ne famire yo jangu n'abaana bo tugenda kubeera ku Divine Hotel awo ku Lubaga Road nga ku Popopo bw'otuuka ku Popopo bw'oba ova ku sayidi y'eno ekibuyi mu Ndeeba wooteri eddakaawo otambulira butambulizaawo wooteri eddako bagiyita Divine Hotel we tugenda okubeera nga tulyamu nga tuwayamu nga tunyumyamu n'abaana abasikosel n'abazadde abalina abaana basikosel okubazzaamu amaanyi okubabudaabuda okuwaanyisiganya abaana bano abazadde bano okuwaanyisiganya nkowoola abazadde mwenna abalina abaana abalina sikosel nkowoola abantu mwenna abalina akantu ako ka sikosel nalubiri temubulayo ku olwo ng'ennaku z'omwezi 30 tugenda kubeera ku Divine Hotel okuyingira kwa bwereere tugenda kulya tugenda kunywa tugenda kuwulira ebigambo tugenda kunyumya tugenda kuwaŋŋana amagezi tugenda kweruŋŋamya ng'ennaku z'omwezi 30 lujja kuba Lwakutaano nkusaba ku olwo tulumyuse tubeerewo abali mu mukwano abateekateeka okufumbiriganwa abafumba olwedda abatannazaala abafumba abalina abaana kababeere nga balamu abazadde abalina abaana basikosel abantu nga muli basikosel nga mukuze namwenna ku lwange ennaku z'omwezi 30 omwezi guno ogw'omwenda lugenda kubeera Lwakutaano tugenda kubeera ku Divine Hotel awo ku Lubaga Road okuyingira kwa bwereere tutandika ku ssaawa 4 jangu obeere ng'otuuse enteekateeka ku ssaawa 4 zigenda kuba zitandise tujja kufuna ekyemisana ekisava tugenda kufuna okwogera okuva mu bantu ab'enjawulo abayiseeko mu kusoomoozebwa kwekumu tugenda kufuna okwogera okuva mu bazadde ab'enjawulo ababaddeko n'abaana abasikosel tugenda kufuna okwogera okuva mu bantu abakuze ne sikosel tugenda kufuna okwogera okuva mu baana abayita mu mbeera eno n'olwekyo nkuyita mukwano
ku lwange ennaku z'omwezi 3 jangu tubeerewo mikwano gya Lugonvizi Show okuva mu bitundu eby'enjawulo tubasuubira okubeera naffe ku olwo olwange ennaku z'omwezi 30 okuyingira kugenda kuba kwa bwereere tewali kusasuza wadde n'ekimu. Okumanya ebisingawo ojja kuba ku ssimu zino 0709 66 85 66 0709 66 85 66 oba ku ya MTN era ng'osobola n'ogikozesa ku WhatsApp eya 0775 444 987 0775 444 987. Nze gwe ffe basanyufu wesiri wotali wetutali tebalina ssanyu nga 3 omwezi guno ogw'omwenda lugenda kuba lwakutaano olusemba mwezi guno tugenda kubeera ku Divine Hotel ku Lubaga Road by ssaawa 4 banga otuuse okuyingira kwa bwereere mwebale nnyo. Maaso awo ngenda kubawa ku mannya g'abantu abagambye nti mwami Lugonvu togenda kutambula wekka mu kino naffe katubeerewo waakiri akatono kennina oba kanaagulira baana bano ddagala oba kanaagulira baana bano sowaani ya mmere oba kanaabagulira gilasi ya juice kubanga tugenda kulya tugenda kunywa ate nga tewali kusasuza. Maaso awo nja kusobola okuba nga nkuwa amannya ag'abantu bano mbayise mu bungi mujje tubeereyo mujje tunyumirwe tumanyagane tuwuliziganye. Nze owammwe Ssentongo Lugonvu nze mbayise. Naye obufundo obwo bwe tulimu oyinza okwesanga omuntu omulala ayina awa naye nga tamanyi ayina yiika y'ettaka oba ayina 5 ku 100 naye nga tamanyi na mukasonda waatandikira oba nteeke wano oba nteeke wano oba ntunuze eri kati so nti omuntu twagala okulaga nti wadde waliwo awanene gye tuyina naye twagala okulaga nti omuntu wadde oli mu kafunda osobola okubawo n'ennyumba gy'osulamu osobola okubeerawo n'ebyumba bwerundiramu enkoko osobola okuba woolundira embuzi mu kafunda awo wooli kubanga oli agenda n'abeerawo n'agamba nti wendi oba wanaamala n'ogamba oli watya n'agamba nina 10 ku 5 10 ku 100 naye alowooza tewajja kumala naye ng'ate awantu wonna abantu enkoko bazitadde mu nju oli abadde azimba z'abapangisa ng'enju woozituusizza bwe weesanga sente z'olina okumaliriza enju eyo ozikola finishing nga sente empitirivu nnyo ng'ate bw'oba sente ezo zitadde mu kulunda n'oziteekamu ziba zijja kukola enju eyo zikole ki ate zizimbe n'ekiyumba enkoko zive muli zidde muno ng'ogaziyiza ku bwongo. So tubeere bantu bayiiya sente zaffe tubeere nga tusobola oziteeka mu kintu n'okijjamu n'otateekamu sente mu nnaku 2 n'ogwamu ki amaanyi. Okubonaabona mu nkoko tubonaabona emyezi gibeera 4 oba 5 ku myezi 5 ojja kuba atiri sentuyo otandise oziriisaako ku ggi nga bw'olondayo amagi 2-3 ne basiikako n'olya obeera mu mativu obanga afunye sente okulaba ku ggi awaka wonna bakukubira n'essimu ku mulimu gy'oli nga toli nga walabye ku ggi enkoko esudde ki ejje ekitegeeza nti bwe tulaba ku ggi tuba tulaba obuwanguzi obukola ki ziwadde zino empanga tuzitunda ne tuzza ku ssente naye omutima guba gulowooza ggi ekitegeeza bwe tulaba ku ggi ffe tujja okusooka okulirya kati omuntu yenna nga gw'oli ku nkoko olina okuwaayo amaanyi go gonna ng'okola kubanga emikisa gyonna gigenda kusookera ku ggwe ali mu kulunda. Eggi bwe linajja erisoose lyonaaweera 3-4 tojja gatereka agasooka gonna ng'obasiikako ng'olya bw'onoolya amaanyi gajja kweyongera bwe zinaatuuka n'otandika okujjamu n'olaba ng'olina enkoko 2-5 naye amagi g'ositudde okutwala ku kyuma okwaluzaamu ng'olese obukoko 5 mu wiiki ki emu etegeeza awo wabaawo wazzaamu amaanyi kati ebitaano ebyo byoleese tubyongereko obwongo bwe twongerako bwebo ntunze nte ebitaano bino okubijjamu ki sente. Enkoko eno
waliwo akantu akatiisa abantu ku nkoko. Akantu ako nakabawuliddeko enkoko okumaamira. Omuntu abasinga baagala enkoko ze ziba zeemaamirira. Guno omulembe gwe tuliko tetukyakkiriza enkoko kwemaamirira. Enkoko kaseetuula ku magi gw'omulunzi oba tokola. Enkoko ejja kubiikira omwezi gumu. Esaba okutuula ku magi ogiwa amagi gatuuleko ennaku 21. Mu nnaku 21 ogwo tubala nago mwezi. Bw'enaamala okwalula obwana obwo ejja buyitira omwezi mulamba okubusuula. Omwezi mulamba ku bwana obwo bwerina 10 oba 8 bujja kuba bukuzeeko 4. Ng'omukaaga gwakola ki? Gwagenda. Ebisolo bigulidde bikoze bitya. Kati mu myezi 3 oli ku bukoko bumeka? Naye bwe tukozesa sisitimu eno ey'okukwata amagi ne tugatwala ku kyuma ne twaluza. Buli nnaku 7 amagi ge tulonze tugatwale ku kyuma. Enkoko eno enaagenda okukaaba olumaamiro mu mwezi gwebiikira ng'otaddeyo amagi ga mirundi egi. Kati enaagenda okukaaba olumaamiro ngo obwana amagi ge wasooka oteekayo obwana oli mu kulunda buzze. Mu wiiki eddako ng'obwokubiri bujja. Mu wiiki eddako obwokusatu nga bujja ye eri mu process ya kaaba lumaamiro eri wali etaga empanga egisumula gw'oli mu baana olunda. Enkoko giriise ng'ogiwaayo obudde obwo bwesobola okubanga emmere gy'eridde ekola mu mubiri. Kubanga enkoko bwe tugiteerayo emmere n'ebeerako buli kaseera ng'erya n'erya n'evaayo n'etuula n'emala n'edda emmere mweri n'erya n'emala bw'egyonoona bwezirinya ku butiba bwezipamamu zigikyafuaza ne zituuka ne zibeera nga tezigyagala ng'ate mweri eyo n'oyiwa ssente. Emmere enkoko tuziriise bwe tuti. Enkoko bwe zibeera nti tulina enkoko 2 bwe tugendera ku gulamuzi 10 enkoko tuba tulina ziriisa kilo 2 olunaku. Kilo 2 ago tugaleetemu emirundi 2 okusinza ku saizi y'enkoko. Bwe ziba nkulu leeta kilo 10 ku makya. Jangu ku ssaawa 6 oleete kilo 10 ezisigadde. Wadde obutiba tubeera na bungi gwe n'oleeta kilo 10 ng'olaba ntono genda ng'oyisaamu emmere ntono buli katiba akafune. Buli nkoko essaawa eyo wezze ebeere nga weegenze katiba tevaawo. Etandike kutala nga ate eyaga kuliirako wali eyaga kuliirako wali. Tuteekemu obutiba nga buwerako. Bwe tuleeta emmere kilo 10 tekiwali kikusanyisa sowaani nnambo giyiwe mu katiba kamu. Esowaani eyo manya nti erina okugenda ku butiba bumeka 2. Yiwamuuko yiwane mu kalala. Yiwamuuko obutiba bwonna bubule emmere eyo. Enkoko ziriira emmere eyo eddakiika 3 ng'emmere eweddemu mu butiba. Bw'oli uba waddembe wa kubusimba ku bbali n'obusimba ku bbali ne bubeera nga bukalu. Oli ajja kujja nga temuli mmere eri mu kisakiro. Emmere eno bwe zirya enkoko ezo zirya ebintu ebyo nga bikalu. Kasooli mukalu, bulandi mukalu. Bwe zimala okulya zaagala kunywa. Gwe emmere eri eweddemu mu butiba oba obusimbye wabbali gwe fuba nga amazzi gyegali. Enkoko ento eziri mu myezi 2 mwezi gumu kitundu tetujja ziwa mirundi 2 olunaku gyokka. Tujja kwawulamu emmere eyo nti enkoko ezo 2 mu saizi mwe zirya kilo 2 ne mu saizi mwe ziri tesobola kulya gulamuzi 10 zirya gulamuzi 5. Etegeeza tujja kuleeta kilo 10. Kilo 10 tujja gyawulamu emirundi 3. Ku makya nnyo enkoko woba ogitandika weeyagala okulya bulungi ekkute. Ku makya nnyo teekemu kilo 4. Tusigazeeyo kilo 6. Kilo 6 ziweemu obudde buli bwenkugambye nti enkoko bw'oteekamu emmere ate zigiwe essaawa 2 oba 3 ng'ekozesa emmere eri gyeyeridde gy'okedde oggiwa. Kati oluvannyuma lw'essaawa 3 nazo zimanyi okusaba. Bwe naga nti ziwe essaawa 3 enjala n'eziruma ku ssaawa 2 ojja kuyitawo obuyisi bwonna bujje. Bwe bunaaba tebuze bujja kukola eddoboozi kyo. Bw'onooteekamu emmere tojja kuddamu kubuwulira. Ojja kulowooza tewali na nkoko awo. Kati ogoberera emmere eno n'ogitemaatema ne tulema kwonoona mmere eno. Emmere eno bwe tuba tugitabula tubala. Nga bwe nkugamba kilo 2 n'omanya nti enkoko zenna n'oteekawo kilo 2 n'omanya zirina otwala ennaku 5. Bw'otobe na minzaani zijja kutwala ennaku 4.
kubanga gwolesewa jazisaasira naye bonoleka ngo mga apima kilo bwezi era zajjoteka ku minzaani apime aziweezo naye bw'osenako obusenyi bwoti ng'osenako bwasenako bwazisaasira oba tezikkuse oba zikkuse ojja kuweza emmere gy'otabula erina okumala ennaku 5 ng'emaze 4 bwe tufuna bye tuziriisa tufunyeeyo ekibbo ky'obukuta obw'amatooke tujja kusala ku mmere enkoko oba olina ziwa kilo 10 manya obukuta bwe nina buli mu kilo 5 ku mmere salako kilo 3 buno obukuta buzannyewo wali bumaleyo enkoko singa eba ebiika ne tubeera nga ne tugikusa nnyo ejja kukola amasavu amangi tutandika okukola loosi nti enkoko ebiika terina kuba n'amasavu mangi kuba enkoko eyo weeba ebiika erina ekintu kye tuyita nabaana ekisindika eggi kiba kinaanuuka bwe kiti bwegira neegira eti neesuula eggi kati ekintu ekyo enkoko bwe naasavuwala amasavu gakwata ku kintu ekyo bwe gati ne gasibako buli weesindika eggi amasavu gakisibye ebeera ng'esindika eggi liringiza terijja livaayo ng'amasavu gakoze eki mangi kati enkoko zino bwe zituuka nga zitandise okusuula amagi tulina okwegendereza ku bintu bye tuziwa ebizikuutiriza nti oba obadde osala obukuta baafu namba tandika kusala kataasa ogenda ozibukendeeza mpola mpola tozibugjaako lubu ogenda ozibusala ki mpola ng'obukendeeza kubanga bona ogenda mu maaso ng'oziriisa ebintu ebyo wadde oziriise nemabega nga tezatandika kubiika zijja kukola amasavu mangi zibeere nga ate tufuna obuzibu obwo obw'okwabika n'abaana enkoko bw'etandika okubiika tebakusaba kujongeza ggi sayizi enkoko wetandika okuyisa eggi waba watono etandika butandisi togipakusa kugamba oli akugambe gwoguza amagi nti obujinga butono ajja kukwatirako kasa naawe oteekamu laavu ng'okikola n'okubeera nga buli kimu abalabi baffe tubeebaza leero abasituse okujja nammwe abatasobodde tubasaba omulundi okuddako omulanga oluguuyira mujje twetaaga nnyo okuba nga tulunda naye ng'olina okusooka okubugumizibwako kwotegedde butya bw'otambulira mu nkoko butya bw'oteekayo amazzi butya bw'okuma ebbugumu kuba kati ebintu bikyusizza luli twalundanga bulunzi naye kati ebintu bikyusizza kyovula nga twagala tubaguze enkoko naye nga tusoose kubasomesa sindika omuntu oyo yenna neebaza abantu abali eyo abatulaba ku Lugonvuzi show mutulaba buli omu mu mawanga eyo gye muli mwebale kugoberera mwebale kubeera nga mutwagala era mwebale kusindika bemusindise kujja kusoma olwali tufunye omusomo gubadde mulungi nnyo era tulindiridde n'abo abalala okubeera nga bajja ne twongera ne tubasomesa ebintu bingi nnyo betuteeseteese ku nkoko twongeddeko ebintu ebirala bye muyina okumanya nga ffe twenyigidde mu bulimi n'obulunzi kubanga omuntu yenna ng'ogenda okulima olina okubeera ng'olunda bw'omala okulunda enkoko ng'ozitaddemu ssente zonna bino byoyolamu bw'oyita obukyafu obutwalawa olina okuba woolina w'obutwala n'otema ettooke n'otema endiizi n'otema bogoya tewali kisinga kusanyusa muntu kati ddala nga mmwe bannaffe abali ebweru nti bw'okomawo wano n'otakwata mu nsawo kugula ttooke n'otakwata mu nsawo kugula muwogo ng'osanze wabiteekateeka dda gwe mulange tubakubiriza twenyigire omwo akasente ako konna kwofuna baako mwokasiga mu bulimi mu bulunzi obeera okubeera namba y'essimu 0750 738 88 eyo ya Mwami Lugwama ku WhatsApp kweri ya mukyala wa Hida eri 0755 38 91 ku WhatsApp kweziri woba tukubye ne tukwata woleza ka voice note tujja kuba tukwanukula tukuddemu eyo yebadde program Lugonvuzi show Africa yonna tuwuliriza Lugonvu show bendake Bulaya Latin America ne Buarabu chikolenga Lugonvu wuliriza Lugonvu tonsubya Lugonvu mwana wa mama mwana wa tata mwana Lugonvu muwulire alina ensonga Lugonvu chikolenga Lugonvu wuliriza Lugonvu yeka walabya Lugonvu mwana wa mama